Mu Sebutemba w'omwaka oguwedde ng'ensasagge yali mu kitundu kya Arua, abakulembeze b'ekisinde ki People Power gye baakwatibwa amagye mu ngeri gye bagamba nti yabatuusaako obulabe kyejjeggwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine yasobola okufuna omukisa okugenda mu ggwanga lya Amerika okufuna obujjanjabi. Ng'afunyeemu olungubanguba yayitibwa ku mukutu gwa terefayine ya Al Jazeera, era wano munnamawulire Andy Galacha yamutuuza mu kafubo akaatwalira ddala eddakiika 25. Mu bingi Bobi Wine bye yayogerako mwe mwalina okulabula abawe b'omusolo mu ggwanga lya Amerika ng'akasimbi kaabwe ke batuuyanira okuweerezebwa Uganda ng'obuyambi. Abakulu ate bwe bakazza mu kujojobya bannansi bepona okukooza akagiri bannabyabufuzi. It's important, like I've said, especially to the United States taxpayer, to know that much of the military aid we get is actually used to oppress and brutalize the citizens of Uganda. Ebigambo bino kirabika nga abakulu tebyabawoomera, era Bobi Wine bwadde okwabo bwe yalinga agalinnye gye gava. Enteekateeka ze nnyingi zaatandika okulinnyibwamu eggere omwali n'ebimu ku bivvulu by'okusazibwamu poliisi. Newankubadde Bobi Wine azze akyogera lunye nti ekigenda mu maaso kirimu ebyobufuzi, poliisi ebadde ng'emusekerera ng'ekuyita ku balaata. Akawungeezi kajjo ng'omukulembeze w'eggwanga agasimbaganye ne munnamawulire wa BBC Alan Kasujja waliwo ebigambo ebyayogeddwa. Museveni yanenyezza nnyo Bobi Wine okugendanga mu mawanga amagwira naddala America n'adda ku kifaananyi ky'ensi ye n'asiiga ettoomi. Mr. Bobi Wine went to America and said that people should not come and invest in Uganda. That means he's an enemy of progress in Uganda. Omukulu yabuuziddwa obanga eno y'ensonga enkulu lwaki ebivvulu by'omuvubuka bisazibwangamu, era kabwejumbira n'ayanukula bw'ati. You are waging a war, so why then do you at the same time want to come and take advantage of that prosperity? Ebigambo bino buli munnayuganda yabirabye bubwe n'abamu okutuuka okulowooza nti bulijjo omukulembeze yali emabega w'okulemesa Bobi Wine okukola emirimu gye. Omwogezi w'ekisinde ki People Power Joe Ssenyonyi leero ayogedde akuba na bulatti. Kati amazima gavuddeyo nti Mwami Museveni ye kennyini yatowa order n'agamba nti ebivvulu bya Honorable Kyagulanyi saagala bibeewo. Ku lwaki? Kubanga Honorable Kyagulanyi abuusa bannayuganda mu bivvulu mu nnyimba. Yoba omukulu munyiivu nnyo. Ssenyonyi abuuzizza obanga ebizibu byonna Uganda byetubiddemu olwaleero Bobi Wine eyaakamala emyaka 2 gyokka mu by'obufuzi yabireese. Bw'ogenda mu masomero aga UP ng'olaba abaana basomera wansi w'emiti, enkuba bw'etonya tewali kusoma. Bino byonna Honorable Kyagulanyi abireeta. Enjala eri mu Uganda etta abantu balya mirandi na naki. Bino byonna Honorable Kyagulanyi abireeta. Ffenno tugamba Museveni nti sebo omusalaba gwo gwetikke. Ono agamba nti mukama we bino tebyamuyigudde yadde ettama kubanga ekigendererwa kyabwe eky'okukuba omukulu olukokola ave mu ntebe bakyakiriko nnyo. Mu birala ebyayogeddwako mu mboozi eno mwabaddemu obanga Museveni anaatera okuwummula obukulu n'ayanukula ng'ekibiina kye ki NRM bwe kirina obuyinza ku nsonga eyo, ate nga ku nsonga z'ensalo ya Uganda ne Rwanda ebyo byagaanye okubaako kyabyogerako mu ngeri yatwekisiza akiratunamma. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.